Nembeerawo ne neebuuza NBS bwe muba temwagala NUP lwaki temubavaako ne mubeesonyiwa? NUP etambuza amawulire ga NBS okuva ku makya paka mu ttuntu. Bw'ogenda kuba olugambo ba Anikati Kalakata baani bakungu, NUP ebeera ku mimwa gyabwe. Ogenda n'olaba kungu ng'ali mu studio ng'akyaziza omuntu wa NUP naye nga tamuganya na kwogera. Kungu yabuuza ebibuuzo n'amaana abyeddiramu. Ne weekomekera nti omuntu gwawadde okwogera oba gwawadde puroguramu okwogera okunnyonnyola ensi talina kyannyonnyodde, wabula kungu ye yeebuuza ebibuuzo byamubuuza ate n'amaana n'abimuddira namu mu ngeri ye gy'ayagala obbimuddiramu. Kungu mwe abaasoma ab'amawulire naye nga temumanyi na mugaso lwaki mukola amawulire? Mwe abaasoma amawulire nga temumanyi na nsonga lwaki muli bannamawulire? Mwe ba partisan journalists, abannamawulire abali e Uganda abali compromised, abali corrupt, abatalina kiddaka abasabiriza, abalya mu ngalo za gavumenti, abalya mu ngalo z'obusajja obukola mu gavumenti. Ne kakyaza omuntu kungagina n'akyaza omuntu oba akyaziza Lutamaguzi oba akyaziza Waiswa Mufumbira oba akyaziza ani Nalukoola, tabaganya kwogera. Yababuuza n'amaana addamu byababuuziza, bw'ababuuza n'amaana addamu byababuuziza. Bwe bagezaako okuddamu answers n'abastopinga n'abamma tayimu n'abalaga bagenzi. Kungu kwegamba kubeeraawo nga mufuulinga bannayuganda, nga mubafuulinga mubateekamu mmwe kye mwagala balowooze bannayuganda. NBS okimanyi tino NUP weetali NBS tesobola kubaawo. Do you know that? Bannayuganda mukimanyi nti NUP weetali. Abo abasajja olaba tebaagala NUP naye ate tebaagala NUP eveewo kubanga TV yaabwe kati ssaawa zino etambulira ku NUP. Etambulira ku NUP. Bagenda ne bakyaza Honorable Lutamaguzi yekka. Njagala batuleeterewo NRM naye bamukyaze yekka. Tulaba abantu banaabiraba. Naye amukyazizza tamuganya kunnyonnyola ggwanga wabula amubuuza ate n'amaana ayingira mu kibuuzo kyamubuuza yo kiddamu. Kwegana abanga akazi omuntu kungagenda n'abuuza ebibuuzo n'abanga ali mu kazi omuntu kiringa bw'oyinza okukwata akana n'otandika okabuuza gwe wabbye enva mbuulira oba gwe wazibbye nga nakulabye ng'okola bw'oti olabika okuba gwe wazibbye. Kwegamba kungu bw'atyo bw'ali. Kwegamba alemeddeko aleeta Gimaya Juliet Kakande simanya ba Joyce Baagala ne badda mu studio ne batandika okubuuza ebibuuzo by'ekisiru. Kunga alinga agamba nti ali mu kuwolereza Joyce Baagala ne Juliet Kakande ne Mpuuga n'akagulupu ke, naye ate nga ye kungu y'omu eyabeeranga ku TV eyo ng'akulaga anyumya nga Mpuuga bwe yakoze ekibiina kye. Nga NUP bwe mutatidde, NUP temutidde, Mpuuga tagenze bajjaka abantu okuvaawo kwa Mpuuga. Mpuuga yamufuukira Mpuuga. Nkungu Mpuuga yakuwa mmeka kungu oba ye gwe nkungu oba gwe kungu? Kungu Mpuuga yakuwa sente mmeka taata omukubira ekikopo? Lwaki tojja NUP mu bimwabyo musajja gwe? Ogusajja gudda ku TV ne guba ng'ogukazaakaza omuntu. Tegumuganya kunnyonnyola, tegumuganya kuwa ansa gye gumubuuzizza, tegumuganya kumuwa budde bunnyonnyola nsonga ze zimalayo. Wabula gubeerawo nga gumuyinterruptinga buli kaseera, buli lwagezaako okuwa ansa nga kimuyingiramu, buli lwagezaako okuwa ansa nga kimuyingiramu, kimutaataaganya, kimuconfusinga, kimudisorganizinga mu reply. Kibanga ekiri mu mukazakaza, kibanga ekiri ku interrogation, like okukazaakaza omuntu, okwegamba okumutulugunya mentally and psychologically. Bw'aba yakatandika okuddamu nga kibanga ekyakasise, Waiswa katugende wa Chelsea. Can you imagine? NUP lwaki gana agasajja temugavira tebasobola kutambuza TV eyo nga NUP teriiwo. We assure you. Kyovula baba baleeta babakozesa bukozesa nga kanyeebwa kutegerako audience. Babakozesa bukozesa nga kanyeebwa kutegerako audience naye nga ne message gye muzzo okuyisaawo eri eggwanga tetuuse kubanga tebabawa chance kunnyonnyola bituufu eri eggwanga. Baba baagala babateeke mu gasiya waabwe, babateeke mu kalimbwe waabwe, mbamutula mwekulungulira omwo. Tuli ku protest vote, tuli ku byamakulu, tuli mu mobilizing, batuganye okutambula, police etusibye ebyo tebabyogerako. Wabula bali ku Joyce Baagala ne Juliet Kakande ne Mpuuga ne Abedi Bwanika akagulupu. Kyokka nga Mpuuga ne Bwanika bali mu kusibisa abaana baffe Masaka. Ebyo tebabyogerako nti abaana baffe bali mu basi bire Masaka. Wabula bali Mpuuga lwaki bamugobye tebalina muzawo. Kyekibuuzo kyabuuza Lutamaguzi, kyabuuza Waiswa, kyabuuza Nalukoola, kyabuuza Musisi, kyabuuza ani.
ababaka be mwagobye simanya bote bamanyi musango gwe bakoze kyogamba ababaka basiru batuba kwega bali mukumatize eggwanga bali mukumatize eggwanga nti NUP bana babaka ebagoba nete ina kye bagobe atalina nsonga kwegamba kungu abagezaako okukkaatiriza eri omulabi nti bana ababaka bali mu bagoba nete balina musango gwe bakola balowooza bannayuganda tukyali bawumba tukyali basiru bajega tetutegeera NBS bwe muba temwagala NUP lwaki temubeesonyiwa ne muba ma interviews zammwe zitalina makulu ez'ekitumbaavu guno gu TV na gu blockinga naye buli wembeeraawo mbeera ndaba nga guzze ku For You page yange ng'abaana basazeesazeemu bukilipu era waiswa Nambooze be batambuza puroguramu eyo naye babakuba nga tebaliiko kati ssaawa zino DA kubatuwa kutuwa Bagala Semanyani Juliet Kakande naye ng'ate emabega babadde bakubatuwa kutuwa nga bakakanya NUP nga bali mujikuba wansi ng'era kungu y'omu yakirumyemu omutwe ogwo ogusajja gukungu lwaki tegwesonyiwa NUP bwe guba amawulire gugalemye okukola nga gulemeddwa okukola omulimu gwagwo ogw'amawulire gubeerawo ng'olwedde gwalidde dda gubwegedde olubuto guli compromised guli corrupt ne gutandika okubuuza ebibuuzo gwe gubuuza kibuuzo gwe gwagala okukyeddiramu ne gutawa muntu yadde chance kubaako kyannyonnyola omuntu natuka okuva ku puroguramu nga talina ne byannyonnyodde ku ddakiika 15 ze bamuwadde oba abiri ng'ayogereddeko eddakiika 3 nga n'ebyayogedde tebikoze makulu waiso atuuka mu studio ne bamufutyanka ne bataagala abeeko na kigambo na kimu kyayogera kwegamba n'otunula nze ebimu mbiyitako na buyisi nga mpulira binnyiiza bw'abeera ku lutamaguzi abanga akazaakaza akaana bw'abeera ku waiswa abanga akazaakaza akaana okitegeera bonna ne beekombera baddi ne kungu waako kungu aba alinga ali mu kulwanirako bano kani imagine mwana byambwa nze sibiraba nakubiraba era n'ababinshe yalingira gasiya mwere